الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة في الله، أحييكم بأحسن التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyatusobozesezza nate okuba ffenna olwaleero nga bulijjo mu pulogulaamu yaffe neya da'awa ku lwa Safa ne Marwa Hijja and Umrah Services, ekibiina ekitwala abantu e Makka okutuukiriza empagi ey'okutaanu, nayo kwe kugenda okulambula ennyumba ya Katonda Kaaba n'okutuukako mu bifo nga Mina ne Muzdalifa n'okuba ku biwaji n'okutambula Safa ne Marwa. Insha Allah, Mungu anabakkiriza mu mwezi ogwokutaanu tojja kusimbula okuva wano mu Uganda tugende e Makka, tutuukira Madiina, tulambule kuba ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oluvannyuma tulambuleko Uhudi, tugendeko Kibulataini, tugendeko Kuba omubaka sallallahu alayhi wasallam gye yatuukira, era omuntu asayirawo laakabbiri aba akoze umura. Kale ffe umura tugitandikira Madiina ne tulambula ebifo byonna ebirambulibwa mu Madiina nga Masjidi Sabaa, Handaka, Uhudi n'ebirala byonna insha Allah. Netusayirawo n'ejjuma. Oluvannyuma netuvaawo netugenda e Makka netukola umura, twetoola ku Kaaba ekitiibwa, netutumala netusayirako mu makamu Ibrahim musalla rakabbiri, netusaba Allah subhanahu wa ta'ala betulina okumusaba. Saabaddu ba Allah mwenna abatuuseeko e Makka ne Madiina, oba mu umura oba mu hijja, insha Allah, aminina salimin. Sooka okusaasira bonna abafunye ebizibu ebbanga litubadde nga situlina mmwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ebizibu byonna bibamalire, teri amala bizibu okuggyako Allah. Temugezaako okubuzibwabuzibwa, buli kimu kyonna Allah yakimala. Nensaasira abalwadde mwenna abali ku ndiri n'abatali ku ndiri abatambula n'obulwadde bwammwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abawonye. Ate temulowooza nti mwekka mwe muba mulwadde, abantu bonna balwala ne bava ne bawona. Abamu tetubamanya, abamu ne mubamanya, naye bw'obanga otuuse ku kigezo ng'ekyo gamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, era kkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta obulwadde ate era yabujjawo. Baddu ba Allah, mannya gange nga bulijjo Sheikh Hamidu Kateregga Ssaalongo, ssentebe wa bulungi bwansi. Nkubiriza abawali mwenna okubeera abantu abayonjo, okubeera abantu abafaayo eri emizikiti gyaffe, okubeera abantu abalulunkana, okubeera nga eddiini yaffe ebeera waggulu, okubeera abantu abaagaliza abantu bammwe be mukulembera mu mbeera ennungi, mu kuba nti balamu, kubanga Ssaabasajja Kabaka yeetaaga okuba n'abantu nga balamu. Ate ne Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omuntu nga mulamu asobole okukola ibaada entuufu, abeere nga aganyulwa yaumul kiyama oba nga aganyulwa mu mbeera ze eza bulijjo. Baganda bange mwenna abampuliriza, tuli mu mwezi ogwa Sha'ban. Allah, omubaka sallallahu alaihi wasallama yasaba baraka mu myezi gino ebiri. Rajab, Allahumma ballighna, Allahumma barik fi Rajab wa Sha'ban, ate wa ballighna Ramadan. Mungu tuwe emikisa n'emirembe mu Rajab ne mu Sha'ban, ate otuwe obulamu obulungi obutuusa mu Ramadan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli mwenna yenna asuubira okubanga w'oli mu nsi muno akutuuseeko mu Ramadan, omwezi ogw'oggobolola, omwezi ogw'okwenenya, omwezi ogutatuukikako. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba erwale kookolo ennyindo y'omuntu
asiŋŋaaniddwawo Ramadan neevaawo nga tasonyiyiddwa. Baddu ba Allah, Ramadan etandika etya? Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero tuli ku Ramadan, nti Ramadan esiibibwa lwakumala kulabako mbonekerera. Shaaban ku mulundi guno eyinza okuba ennaku 29 oba 30, naye mu nnaku eza 29 tusooka netutunula ku ggulu, bwe tulaba tulengeredde omwezi nga gubonekeredde, olwo nga tulangirira nti okusiiba kwa nkya Ramadan eba eyingiddewo. Naye bweba nga tubuliddwa embonekerera eyo, tujjuza ennaku 30 za Shaaban, bwe zimala okuggwako butereevu enkeera tulina kuba kusiiba, oba olabye oba tolabye, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam tugamba suumu liru'ya wafutiru liru'ya, musiibe lwakumala kulabako ate musiibuke lwakumala kulabako. Naye faingamma bwe mbeera ebire nga bizibye omwezi temusobodde gulaba, mujjuze ennaku 30. Bwe kityo mu kusiiba tusooka kumala kulabako, naye mu kusiibuluka era tumala kulabako. Naye bw'obeera tolabye jjuza ennaku 30. Ekyo nno kibadde kibuzaabuza Abanadamu bangi nga baga nti mwezi Ramadan oba natuuka ddi, Ramadan oba eriwo ddi. Baganda bange Ramadan ebuzayo ennaku 9 oba 8. Tuli mu nnaku olwa 21 olwa Shaaban, tusemberedde Ramadan. Mungu bwakkiriza nebeera ya 29 ng'omwezi tugulabye nga tujjuza ennaku 30, ate nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan, nagwo guyinza okuba ogw'ennaku 29 oba ennaku 30. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibada zaffe zitukola, ate akkirize emirimu gyaffe emirungi tukola, ate atuwe obulamu obulungi n'obuwangazi obulungi. Nzizaako okwebaza abakozi ba Salaamu TV bonna okutwaliza wamu, singa ddala Mukama waffe Busuulwa kubanga yatuteekerateekera emisomo gyaffe gino, embeera zaffe zino, okubeera nga tubatuusaako okumanya n'okwejjukanya bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Neneebaza MD Abdul Karim Kalisa wamu ne Muhsin Kalisa n'abalala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abakuume era abongere amagezi okumanya n'okutegeera, okubeera nga muteekerateekera abasiraamu, okubeera nga batuukibwako da'awa eno n'okumanya ebifa ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebifa mu ddiini zaabwe. Abdulmajid nkutumidde nnyo, wamu ne Kasozi, wamu ne muganda wange Kinobe ne Abdurrahman, mwenna bannange sibeerabidde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abatuwangaalize mwenna bakozi ba Salaamu TV, mwebale kuba bantu balamu, mwebale kuba bantu balungi. Baganda bange mwenna mbakulisaayo betwali nabo mu kuziika Adam Mukalazi wano mu kibuga Kampala. Twamuziika wiiki ewedde era wali lwakuna bwe luti. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'ennyumba eyo abagumye, naffe banna Dubai atugumye, kubanga twaviirwako empagi Luwaga, twali tukolagana naye bulungi, abadde musuubuzi mulungi, abadde mutya Katonda mulungi, abadde musaddaasi mulungi. Kale Allah banga mutwala, twamuziika wano e Bukoto kumpi n'ensimbi ziwoome. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abantu be Ali, Allah, Faridu, Isma na mwenna Mungu abagumye. Sebo Ishaka Nsubuga chairman of Dubai tukulisaayo nnyo, wamu ne PRO Siraje Kimera, mwebale nnyo okukunga abantu, wamu ne muganda wange Darawish Kayichi Kojja. Kulikayo nnyo okubeera nga mubudaabuda abannamwandu ne bamulekwa ba Adam Mukalazi. Baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa yagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Baddu ba Allah, omusomo gwaggwa wiiki ewedde twali tweteekera, twasagamba mweteekereteekere omwezi ogwa Ramadani n'emirimu emirungi. Tandika mu mwezi guno gwennyini ogwa Shawwal okubeera nga weemanyiiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tandika mu mwezi guno gwennyini ogwa Shaaban okubeera nga okola ebirungi. Mungu akutuuse mu mwezi ogwa Ramadani ng'oli mirembe.
bw'onaa tokoze ekintu ekyo allah ojja kubeera mu bantu abafaafaganiddwa ng'ate eri mumugiwulira. Bannaffe ne bateerawo ebintu bino TV eno okubeera nga mutuusibwako okumanyisibwa bikwatagana n'eddiini yammwe. oba tosobodde genda mu mizikiti w'osaalira osobole okumanya nti Shaabaan agwako ennaku z'omwezi bwe ziti, twakamutambulako ennaku z'omwezi bwe ziti, Ramadaani ayingira bw'ati. Ogenda okubeera mu abo abantu ababuuza obuuza nti wange Ramadaani yaddi, kati gwampuliriza gwegaa nti tulinako ennaku 21 gusobola okuba ogw'omwezi 29. Y'ensonga tusiiba lwakulabako, ate yatusiibuluka lwakulabako. Okulaba omwezi nga gubonekeredde, omwezi bwe gugaana n'okulabika ku ggulu tetusiiba. Tujjuza ennaku 30 eza Shaabaan tuka tusiiba tutandika Ramadaani nga lumu. Ate ekyokubiri era n'okusiibuka bwe kutyo, Ramadaani eyinza okuba ennaku 29 oba 30, teba ya 28, 29 oba 30. Tukimanyi bulungi guno omwezi ogwa February omuzungu gwa 28, naye ate gwa omwezi omuwarabu giba 29 oba 3. Kale mbasaba mubeere nnyo abawuliriza zi radio, mubeere nnyo ababala obulungi, mubeere nnyo abawuliriza emikutu egy'enjawulo. Allah oba oliawo Mungu anaabateekamu abantu abasobodde okufuna empeera z'okutandika okusiiba. Omuntu yenna yatoola shahadatu an la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bw'aba alabye omwezi alayira agenda eri omukulu. Tugambe kati nga tulina bamufuti, tulina ebitebe ebikulembera abasiraamu ebimanyiddwa. Tulina Uganda Muslim Supreme Council, tulina ekibuli, tulina Juma Zukuuli, tulina n'abebukoto Nateete, tulina ne Jamiatu Salafiya. Kale abo bonna mutuukirira baamiiri baabwe. Oba walabye omwezi kati omwezi ngulabye, n'akulayiza, bw'okalayira nalyoka alangirira ensi netegeera. Okulangira kwa Uganda kumanyiddwa nga Uganda Muslim Supreme Council oba kibuli, basobola okulangirira etukkiriza okulangirira kwabwe, kubanga ebiseera ebisinga tutera kufuna okumanyisibwa okuva e Saudi Arabia. Bwe tukufuna kale ebitongole ebyo ne bitutegeeza tulyoka tubakolaki tuyimirizawo okusiiba. Kale omuddu wa Allah weteekereteekere Ramadan na mirimu mirungi. Ye topiki gye twaliko emabega, leka topiki gye tuliko tumuteekeyo nnyo amaaso gammwe okubeera nga mutunuulira embonekerera tusobole okuba ntusiiba omwezi ogwa Ramadan mu budde obutuufu. Nga bulijjo tuli bannaswaffa ne Marwa Hijja ne Umrah Services. Mbagambye nze Sheikh Hamidu Kateregga Saalongo ssentebe wa bulungi bwansi. Abawali mwenna mbategeeza nti tulibaayo n'omusomo wali Kamoga Property, tulina woofiisi ku Entebbe Road. Mujje tusome musobole okuba nti tubagabanya mu Ramadan mizikiti egy'enjawulo, musaaze ku bantu tarawe n'okubasomesa ebikwatagana n'okusiiba kwabwe n'obusiraamu bwabwe. Insha Allah nakyo tukimaliriza. Ekyokubiri, abaddu ba Allah mwekwate okusiiba, temukudoojinga na kulya mmere na bulwadde na kwebuzaabuza, kubanga ke kaseera kokka ke tufunyeeyo akabeera nti omuntu okola ekintu kimu n'ofunamu ebirungi 10. Ke kaseera kokka ke tulina omuntu mwasonyibwa ebyonoono bye mu kukola ng'okoze ibaada n'obunyikivu obirookoze, kubanga Mungu yagamba nti okusiiba kwange era nze nkusasula. Kale omuntu obeera osiibye, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yeekakasa kuba nti yakusasula. Lwaki tuwenyagira ku mpeera ezo? Lwaki tonyiikira n'ofuna ku mpeera ezo okubeera ng'okolaki ng'osiiba? Kubanga okusiiba kwe kuva ku makya enjuba lwevaayo n'olekeraawo okulya, kubanga okunuuyirira otandikira ku magaribi, kubanga olunaku mu ddiini y'Obuyisiraamu lutandika ku magaribi. Magaribi emala okusala magaribi, olunaku olwaffe luba luyingidde. Tandeeta enniya nti enkya nja kusiiba, kubanga okusiiba kwa Ramadan oteeka okuleeta enniya, yateeka okubaamu ya buli lunaku, so si yaga nti mwezi mulamba. Y'okusiiba kwa Ramadan kwa buli lunaku ti enkya nja kusiiba. Yesu mulimu abaleeta ebigambo nti nawaitu swawm gadin an adai min yaumi shahr Ramadani farada alaina imana
wahtisaba liwajihi llahi azza wa jalla. Kale ebyo bigambo bikakasa bukakasa nti nsinyeniridde okusiiba olunaku olw'enkya mu nnaku eza Ramadan. Kale tebyawukanako nnyo n'ekigambo kyaffe kigamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti okusiiba olina okuleeta enniya nga olunaku lwakasiibuluka, noleta enniya y'okusiiba enkeera. Baddu ba Allah, timuzanyira mu kusiiba. Okusiiba kulina ebigendererwa byakwo nga bwe twogera bulijjo, nti mulimu emigaso mu kusiiba, mulimu omugaso. Emigaso ogusookera ddala mu kusiiba kwe kubeera ng'omuntu asiiba, anuyire okusiiba nga enjuba tennabakola ki, ng'enjuba egudde ku magaribi mpaka enjuba lwevaayo, n'asiiba obutalya oba obutanywa mpaka enjuba lwegwa nalyoka asiibuluka. Ekyo kimu ku migaso gy'okusiiba. Ate okusiiba kukakata ku musajja n'omukyala. Era okusiiba ebyo byonna biri mu migaso gy'okusiiba. Omuntu bw'aba asiibye si kubeera ngaawo ng'osiiwuuse, si kubeera awo nga teweekozeeko. Osobola okwesiiga kazigo n'obeera ng'omubiri gwo gubeera nga tegukakanyala. Ebyo byonna biri mu bulungi bw'okusiiba. Era omuntu abeera asiibye asobola okukubwa empiso etali yakulya. Bakuba ku mpiso, singa obadde olwadde basobola okukuba empiso n'obeera nga ofuna obujjanjabi. Omusiibi erinnyo bwe likuluma basobola okulikuulamu, terisiibulula. Ebyo byonna biri muntu nga yasiibye. Kuba mbadde ndaba abantu bangi nnyo, mulimu ebintu mbadde mwewuunya nti mba nasiibye nennomu erinnyo nsobola okulikuulamu. Basobola okulikuulamu naye tekisiibulula. Ekyokubiri, omuntu oba walwadde ng'olina omusujja basobola okukuba empiso, basobola ogikuba nobeera ng'okola ki, ng'owona. Naye bw'oba nga kiyitiridde ng'omusujja mungi nnyo osobola okuba ng'osiibuluka n'oliwa oluvannyuma lw'okuba nti okoze eki, ng'owonye. Nakalo katukaddemu bulungi nnyo. Baddu ba Allah, mulimu abantu abatannaba kumalayo nnaku ze baalya, obudde bukyaliyo. Lekaga nti Shaaban baatugana okusiba mu Shaaban. Bw'obeera oliwa, liwa. Okuliwa kwe kuba nti osasula ennaku ze walya mu Ramadan eyayita omwaka oguwedde 2024, kati tuli mu 2025. Lwana nnyo olabe, kale tugana nti omuntu wali ennaku 20 oba toliwanko n'olumu, tandika n'olunaku olw'enkya oba tunakulya kantu konna n'oyirira mpaka Ramadan wenaakusanga. Kale ezisigadde olizisiiba mu mwaka ogujja, Mungu wali bakkiriza. Naye ng'ekisinga obulungi wojjukiridde, liwa olabe nga owona ebbanja eribadde likola ki, likubanjibwa. Baddu ba Allah, towetakkoona, teweebuzaabuza. Bw'oba walya mu Ramadan ewedde, olina okuba nga ne Ramadan okola ki, ogisiiba. Omwezi gwa Ramadan omuntu akirizibwa okubeera nti akola ki, ng'asenya ku mannyo. Okusenya ku ntandikwa y'olunaku oba ku nkomerero y'olunaku tekirina buzibu, omuntu kubeera ng'asenya tekisiibulula. Era omuntu yenna nga yasiibye tobeera awo noweenakuwaza oba n'obeera mu kintu kyonna ekiraga nti ofunye obuzibu, oba tugambe ngaawo okunaabako, ng'okwesiiga kazigo. Omuntu olina okukola ekintu kyonna kiba kikendeeza ku njala. Tugambe ng'okubeerako mu mpewo, kagendeko mu mpewo. Empewo bw'ekibeeramu osobola okukendeera ku njala. Kyonna ekikendeeza ku nnyonta kikole, kyeyambise okuggyako tonywa amazzi gayita mu kamwa. Osobola okuba nti onaaba, kubanga bw'onaabako osobola okuba nti oweweera n'obeera nga tofuna mpewo. Era omusiibi tekimugana kwekuba kawoowo, weekuba kawoowo. Era omusiibi asobola okumunyunguza mu kamwa, tamadhumad, asobola okumunyunguza mu kamwa bw'abeera ng'akola ki, bw'abeera nga atawaaza. Kale ebyo byonna birungi ku muntu asiibye, so si kubeera nti akola ki, nti aluma bulumwa. Era okusiiba kukakata ku muntu omusiraamu omusajja alina amagezi, alina obusobozi ng'ate mutuuze. Naye omuntu nga si musiraamu takakatibwawo kusiiba, era talina kuliwa. Singa aba asiramuse ng'ebiso byamuyitako, taliwa.
tubale twebuuza bulijjo ekibakimbuza emitondo kaliisizo nimbasaba nti bwenaba ngenze kusala mu tv nja kibabuulira kati nkibabuulidde ti omuntu abeera nga si musiraamu takati bwakusiiba naye ate bwasiramuka akakatibwa k'okusiiba wabula taliwa ebisibo byonna ebyamuyitako naye ate abadde omusiraamu bw'abanga yalya mu ramadan ng'alina ebimusonyiyisa mu kulya aliwa singa ramadan ebyekoze eki ebyewedde naye ate omuntu bw'alya ng'agenderedde mu ramadan ne bw'osiba emyezi ebiri tosobola kwenkanyakanya lunaku lwanibadde osiiba ng'oli mu ramadan. Omwana omuto aswaghira alladhi lam yablugu atanaba kuweza myaka gimukwatako mu busiraamu tavunaanyizibwa mu kusiiba wabula alagirwa okusiiba liyataada abeere ng'amanyira okuba nti akola ibaada eyo omutegeeza nti siiba naye ngaokusiiba tekumukakatako nnyo bula muyigirize abeere ng'amanyira okusiiba okwo. Almajnuun la yajibu alaihi sawm, omuntu atabuse ku mutwe oba waya ezibuuseeko tekimukatako kusiiba wadde okuliisa wa in kaana kabiira ne wabeera nga mukulu. Omuntu yenna afunye obuzibu ku mutwe tasobola kwegamba kwawula kibiina kirungi, oyo gwayita majinuun tasiiba ate taliwa. Omuntu yenna alemeddwa okusiiba olw'ensonga ti muntu mukulu oba mulwadde ng'alina obulwadde butasuubirwa kuwona, oyo tasiiba wabula aliisa buli lunaku misikiini, aliisayo omuntu omu omunaku. Omulwadde alina obulwadde obw'olubeerera ng'abalina sukaali, abalina alusa, temukkirizibwa kusiiba wabula muliisa. Naye tebubeera buwonye oliwa. Omukyala ow'olubuto n'ayonsa bw'abeera ng'alina okubuusabuusa mu lubuto lwe nti omwana wange ajja kufuna ekizibu, oyo alya. N'oyo ayonsa ayinza okugamba nti omwana wange ayinza okubulwa amabeere, oyo alya naye aliwa oba asobola okuliisa. Bw'abeera ng'atidde buti lwa mwana aliisa. Omuntu agenze mu heedi mu ndwala z'abakyala tasiiba, oba azadde akamala tasiiba olw'ensonga ya heedi ne nifaasi nga yakamala okusaala naye tasiiba. Omuntu yenna alina obuzibu mu kusiibulukuka naye Allah amusonyiwa tasiiba. Almudtarru lilfitr lilinkaadhi ma'suum min algarak harik yuftil. Omuntu yenna azisowereddwa mu kusiiba naye takakati wakusiiba okuggyako bw'abeera ng'ayagadde ng'afunye obwangu asobola okusiiba. Omutambuze bw'aba ayagadde asiiba, bw'aba tayagadde tasiiba okuggyako wabula aliwa, kubanga okutambula tomanyi kibizibu kibiyinza kusanga mu safaari, naye bw'oba oyagadde osiiba. Naye ekisingako obutasiiba kisinga kubanga oba wafuna olukusa olukusonyiyisa okuba nti osiiba tojja kufuna buzibu mu safaari eyo. Kale baddu ba Allah, ebintu ebyo bitwale nga bikulu nti omuntu akakatibwa okusiiba alina okuba nga musiraamu ng'alina amagezi nga mukulu. Ekyokubiri, atali musiraamu takakatibwa okusiiba wadde okuliwa, naye bw'asiramuka asiiba busiibi naye taliwa ebyamuyitako. Omwana omuto takkirizibwa kusiiba wabula alagirwa okusiiba liyataada abeere ng'akimanyiira okubeera ng'akola ki ng'asiiba. Almajnuun omuguwa eddalu, n'omuntu omuguwa eddalu takkirizibwa kusiiba kubanga aba tayawula wakati wa kibi na kirungi. N'omuntu al ajiz an sawm lisababu daimu, omuntu alemesebwa okusiiba olw'ekizibu olw'ensonga eya bulijjo nga obukulu oba obulwadde obutasuubirwa kuwona, aliisa buliisa naye nga takola ki tasiiba. Ate omulwadde alina obulwadde obw'olubeerera naye asonyiyibwa okusiiba. Ow'olubuto n'ayonsa naye basonyiyibwa okusiiba naye basobola okuliwa baba ng'afunye amaze omwana atuuse mu bbanga ly'okuyonka amaliriza, asobola okuba nti akola ki, asobola okuba nti aliwa oba aliisa. Ali mu heedi mukyala tasiiba wabula
haidhu bweggwaawo asiiba aliwa. Ate omuntu al mudhar alina obuzibu mu kusiiba naye takola ki? Tasiiba. N'omutambuze bw'aba yagadde asiiba, bw'aba tayagadde takola. Omutambuze ye omuntu okuyinza okuba nga nfaano nga ngenda Masaka nga sisobola kusiira bugumiikiriza mu kkubo awo, sobola okulya naye olina okumanya nti olina okuliwa kubanga obadde mutambuze. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atteeke mu abo abantu abayimirizaawo okusiiba ate abakola ibaada ezitakola ki? Eziteerabirwa. Baddu ba Allah mukimanyi nti okusiiba ebisiibulula omuntu bingi nnyo. Omusiibi ebisiibulula omusiibi bw'obeera ng'osiibulukuse n'olya ekintu kyonna nga weerabidde oba jahira nobanga obuzaabuziddwa nti enjuba egudde oba tennaba kugwa, awo mukurihan oba ng'okakiddwa, Allah subhanahu wa ta'ala agamba rabbana la tuakhidhna in nasiina au akhta'na, Mungu tatubalaako kyonna kyetukola nga twerabidde oba nga tusonga khata'a ng'olidde lwa butamanya oba nga weerabidde n'onywa akajaasi k'amazzi tebikukwatako ebyo, Mungu akusonyiwa. Era Mungu n'agamba illa man ukriha wa kalbuhu mutma'inna bil iman, omuntu yenna akakiddwa okubeera ng'asiibulukuka, Allah subhanahu wa ta'ala takunenya takuvunaana kubanga okakiddwa bukakibwa. Era n'atugamba nti walaysa alaykum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubakum, Mungu kyokoze nga weerabidde tekikubalibwako kujjako kyokoze ng'ogenderedde, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akikubalako. Fa in nasiya swa'im fa akala, omuntu aba yeerabidde omusiibi n'alya oba n'anywa, lam yufsidu sawmuhu, bw'obanga wasiibye kusanga musanvu n'onywa akajaasi k'amazzi n'ojjukira nti nasiibye, okusiiba kuba tekufudde. Abantu mukyetegereze nti mbadde nasiibye ng'olunaku olusooka abantu beerabira nnyo, oli n'alya oba n'anywa naye baga nti gundi ojjukira nti wasiibye wookoma, naye olunaku olwo tolokoze ekiba terufudde, toddamu kulya ate osigala ng'okola ki? Ng'osiiba. Walau akala au shariba ya'takidu anna shamsu kad ghuribat au anna alfajr lam yutla lam yufsidu sawmuhu li'annahu jahil, omuntu yenna bw'alya ng'alowooza nti enjuba eguddeyo nga tennaba kugwa n'amala alya, tekitta kusiiba kwe. Bw'ategeera nti tennaba kugwa wookoma mpaka enjuba lw'ekola ki? Lw'ebulirayo. Oba omuntu okusigala ng'alya ddaaku ng'ate enjuba emaze okuvaayo n'omuga ti wange obadde okyali enjuba yavuddeyo dda, awo wookoma, nakyo tekitta kusiibako. Omuntu abeera nga yatamadhumadhu walau tamadhumadhu fadakhala almaa ila alkhalqi, omuntu yenna abanga atawaaza n'amunyunguza mu kamwa, otuze tusamuka netugenda ku mumiro, aba tasiibulukuse kubanga aba tagenderedde. Omuntu yenna abeera yeebase ne yeerooterera ng'alina omukyala ng'ali mu kikolwa ky'obufumbo n'avaamu amazzi agazaala, tekyonoona bufumbo, tekyonoona kusiiba kubanga aba takoze eki? Teyeyagalidde. Ate ebintu ebisiibulula omusibi mubyewala ennyo bannange, baddu ba Allah, kubanga mutera obikozesa nemyekwasa ekisooka al ijma. Omuntu alina mukyala we, wa idha wakaa fi nahar, bw'abeera nga yebagadde mukyala we emisana, yajibu alaihi sawm, akakatibwa kuba nti asiiba. Fa alaihi ma alqadha, alina okuliwa n'omutango mughalladhan omunene. Omuntu ng'alina mukyala we mu Ramadan tokkiriza kukola bya bufumbo nga musiibye emisana, kujjako ekiro nga musiibukuse, olwo mwegatta mu by'obufumbo. Naye bwe kiba kikuguddeko oliwa, naye okuliwa n'omutango omunene ddala nagwo kuta omuddu. Olina okuta omuddu, oba tosobodde siiba emyezi 2 egiddiriŋŋanyi, oba tosobodde liisa bamasiikiini 6. Kitegedde?
kale omuntu yenna weofunye ekizibu ekyo okola otya olina okuliwa ekyokubiri tekitta kisiibo naye yajibu alaihi sawm olina okuba nti osigadde osiibye naye fa alaihi kada olina okuliwa kafaratan mughallada olina okuliwa ekintu nga kinene ekisookera ddala kuta muddu wabbe waba waliyo omuddu mugule musasulire omute oba okusiiba emyezi 2 egiddiringanye oba okuliisa amasiikini 6. Ekirala mu bisiibulula mulimu inzaalu omuntu okwekuba akasabbuuni oba omuntu okwezanyisa n'ovaamu amazzi agazaala nakyo kisiibulula. Fa in kaana naafian am daaran omuntu okulya oba okunywa ekintu ekiba nga kirina omugaso oba tekirina mugaso ng'okunywa sigala obeera osiibulukuse. Baddu ba Allah mwewale nnyo ebintu ebyo okubeera nga mubikola. Omuntu khuruju dami alhaid wa nifas omuntu okuvaamu omwezi gwa nifas gw'okuzaala oba omuntu ogenze mu kasanvu nakyo okusiruka tosiiba ng'olina ebintu ebyo bisiibulula. Alkayu okwegoga kasito oba okusesema bwe weeteekayo engalo n'osesema okusiba ekisibo kiba kifu oba osiibulukuse naye bw'osesema nga si lwa kwegoga n'osema busesemi kale naaba mu kamwa okusiba kusigala kukola ki kuba kusigala kwekuli. Min fadaili saim sawm mu bulungi bw'okusiiba ebirungi ebiri mu kusiiba mulimu ekigambo okusonyiyibwa ebibonerezo byaffe. Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa amadhambi gaffe getukola mu Ramadan getukola mabega eno naaba nga akusonyiwa mugo ng'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu sahih Abi Hurayra radiyallahu anhu qala man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya'an imana billah wa ridha بفرضه الصوم عليه احتسابا والثواب عجله لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجله فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. omuntu yenna mulungi buli mukusiiba kwekubeera nti Mungu akusonyiwa ebyonna byewakola ma taqaddama min dhanbi ate n'akuwa empeera. Omuntu yenna omusiibi asuubirwe afuna empeera nga tewaliiwo kubalirwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omwanadamu kullu amal buli mulimu gwonna ogukolebwa ogw'omwanadamu gubeera gugwe ng'okusaala ng'okusaddaaka naye ate okusiiba kwange era omuntu afuna bi ashara amthaliha bakubisa mirundi 10 ila 700 kutuuka ddala ku 700. Na Allah subhanahu yagamba illa sawm fa innahu li wa ana ajizim bihi yada'a shahawatuhu wa ta'amuhu min ajali nti okujjako emirimu gwonna omuntu gwakola guba gugwe naye gwogwo okusiiba nze ngusasula ate era nze manyi kinyina omuwa kubanga alekayo okulya n'okunywa ku lwange. Kale Allah subhanahu mukole ebirungi mu Ramadani Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abasasula birungi byereere. Ramadani yeyesembere jja tujibuzaako ennaku 8 oba 9 biidhini tabaraka wa ta'ala. Mbagambye tusiiba lwakumala mwezi gwa Shaaban bwe guba guweddeko ennaku 24 tulina okuba nga tutunula ku ggulu. Bwe tuba tulengedde mwezi nga tujjuza ennaku 30 tusiiba omwezi ogwa Ramadani. Era mu byengera ebiri mu kusiiba omwezi gwa Ramadani Ramadani egenda kuwolereza yaumul kiyama. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba hadisi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-siyam wal Qur'an yashfi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi منعته الطعام وشهوته فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فقال فيشفعاني. nti Qur'ani egamba nti omusajja yeerekereza otule ekiro n'abeera nga nsoma saba Allah benenga omusonyiwa anaasoma Qur'ani mu Ramadani
lwana nnyo olabe nga bannange musoma Qur'an kuba Qur'an yakka mu mwezi ogwa Ramadhan buli lwobeera ng'ogisoma Allah subhanahu wa ta'ala akubamu birungi byereere manya nti egenda kukuwolereza yaumul kiyama eswala mugiyimizeewo mwezi ogwa Ramadhan okusaddaaka muyitirize nnyo okusaddaaka kuba buli mukyokola mu Ramadhan ofunamu ebirungi 10 paka mu 7 lwaki temwenyagira ku mpeera ezo eri biidhini tabaraka wa ta'ala abeere nga basulamu bulungi abalina ssente mugende mukole umura mu Ramadhan abantu batandika dda bagirinzi bannaffe abalina ku ssente bagenda dda Makka balinze umura ya Ramadhan basibire wali ekya-27 bakifune ekya-29 bakifune badde ewaabwe nga bali saalimiina abalala tebafiirawo dda mpaka hijja lweggwa nalwoka badde ewaabwe nga abantu baba basinza Allah waabwe baagala Allah waabwe bakola ebyo byonna ebikolaki ebalagiddwa gwe omuddu wa Allah sobodde genda Makka ogenda kukola ki wabaddewo enkola eteekateeka mu mizikiti nabagamba emizikiti gibeere n'enkola yaagyo mbeere ne puroguramu abantu mulina okusiibulira ku bantu mu mizikiti kubanga abantu maka abasinga obungi embeera si nnungi kati bwe nabeeganye embeera nga si nnungi ewaka alina okugenda ku muzikiti namwe abateesiteesi b'emizikiti bemba temwateekateeka bulungi olaba omuddu oba agenda okufa enjala ng'atemu abateesiteesi we muli tukoze tutya tubategeeza bannaye mbe ne puroguramu nti buli lunaku abantu balina okusiibuluka bwe bati era balina okubeerawo zaadi bweti mulimu emizikiti emirungi emmanyi alhamdulillah ng'omuzikiti gwe Namasuba nebaza Seeka Biswanka wamu ne Sheikh Dumba ne bayimamu baawo benteekateeka yaawo alhamdulillah nnungi era netwesanga nti abasuubuzi baawo bateekawo nnyo embeera ennungi okubeera nga abantu baffe basiibuluka tebafuna buzibu mu kusiibuluka nga masjid nga supermarket bayita Hilal supermarket awo Namasuba wali Yasini Zibwa wamu ne Ismail Kizito ne bonna ababeeramu obwo balina enteekateeka etuyamba okubeera nga abateeka ebyokulya mu mizikiti n'okusibuka ku dduuka lyabwe lennyini awo saba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abwe buli kirungi baganda bange ab'emitondo kaliisizo nammwe mu muzikiti gwaffe puroguramu njagala ebeewo bulungi abalina okusibukira okunywa kuba balina okusibukira abanywe kuugi bali kammonde ne chapati kusibirako zinagenda ku ddaako zibaweebwe bwana Rashidi kula ku nsonga eyo Sheikh Zakaria mwiteefuteefu okuweereza baimaamu abanasaaza muzikiti gw'emitondo wamu n'ekirumba baimaamu tubasaba insha Allah bemba musindikiddwa muzikiti egyo abantu mbawe eddoozi ewera obulungi n'ebigambo ebirungi insha Allah enteekateeka bwetyo balina okuba muzikiti egyo baddu ba Allah abasuubira okusiba musaddaakeeko nnyo kubanga tulina ebizibu bingi ate musabire ku baana baffe abakyalina bakadde bammwe mubalumbeko babakwateko mu mitwe babasabire naawe omuntu yennyini saddaaka lwa Allah okukukuuma nabadde ndi mpuliriza odiyo z'abannanga abasomesa nakubaako omusomesa omunaga nti waliwo omusiraamu omugagga buli kimu akiina ne Allah subhanahu wa ta'ala yamufunza mu lubuto n'abeera nga olubuto lwe ebyenda kwe bituula akatimba ako akisasula $2,000,000 buli luvannyuma lwa wiiki 2 subhanallah $2,000,000 si kintu kyakuzannya naye mbu yabuuza omusajja n'amugaa nti owange sente ezo zijjawa Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi gyakola bwazifuna neggwe omuntu oli mulamu tolinaako wakuluma ate Mungu ne riziki agikuwa n'ogaana okusibula ku banno weyambisa akaseera ako nga webaza Allah subhanahu wa ta'ala okuwa ebiyungo bye byonna nga biramu oba osinzire osaddaake wanna bagamba ku Salaamu TV waliwo Salaamu Charity Sheikh Kinobe waali ne banne muleete ebintu bagende basibulire ku bantu bannaffe Karamujja bannaffe wane Luweero wokka ne Butambala beetaaga okusiibulula kale bano balina puroguramu esiibulula abantu muleete ebintu mubibawe bajja bituusa ku abo abalina obwetaavu ku byo
bwewolemeddwa buli ogenzeeko ku muzikiti togendanga ensawo njereere, genda nga olinamu akantu konna obeere nga oleka abantu muzikiti nga bakoze eki batebenkedde. Musome nnyo Quran ekitone nnyo lwana nti mu Ramadhan eno Quran gimazeeko emirundi 30. Kisoboka bwenna kubeera nga gwosoma juzu gisome juzu ogirwanyise olenga Quran ogimalako mwezi omulamba, kale gwe gwasinga obunafu. Naye nali munafu meleke ennaku bbinze Quran mba nagimazeeko dda, omwezi bangi mazeeko emirundi 5. Kale obeere ng'oganyulwa buli harufu gy'obeera ofunye mu Ramadhan obeera ofunamu ebirungi bingi. Mutirize nnyo okusaala, mwogere ebigambo birungi, mulekeraawo obulimba, mulekeraawo okutulugunya bannammwe, lekeraawo okukola ebyesittaza mu Busiraamu. Bonabo biresse, tovumirira munno, togeya munno, okugeya bannange okugeya kubi nnyo. Kubanga omubaka Allah subhanahu wa ta'ala ku Qur'ani yagamba nti ayuhibbu ahadakum an yaakula lahamu akhihi mayita fakarihtumu wattakullah. Oyagala kuba nti oli ennyama ya muganda waafudde mukitamwe, mulekerawo okugeya geya kubi nnyo. Mbazza nti nesadaka muzireete wano ku Salaamu Charity bantu besimbu, desike weeri ekwata ensonga eyo. Olosobodde tubakubire mukube ku masimu gaffe tubalagirire Salaamu Charity weesangibwa. Banasafa ne Marwa abagenda mu Ramadhan mwanguye ebisale, twagala tumaze twala ku booking rawdha, mujje ku ofisi yaffe esinganibwa ku Nuru Emporium ekizimbe ekisenge namba na munya ku floor eyokusatu okuliraana Masjid Luzige. Mujje mwewandiise muleete ebisale ebisigadde. Abagenda mu hijja nammwe bwe mutyo n'okusoma twakutandika dda insha Allah. Mujje tubabuulire ebyetaagiso nga ogenda mu lugendo lw'e Makka. Ate ffe tuli bantu badduwa, baganda bange enjozaayoza era mwe balina okusabira Supreme Mufti yawummula Sheikh Siman Kasule Ndirangwa Saalongo, Allah yamukomyawo bulungi era nsuubidde ajja kuba bulungi biidhni tabaraka wa taala. Era mu Ramadhani hijja umra ya Ramadhani tuli naye e Makka. Kale inshallah mnabadde bewandiisizza mukakikakase Sheikh Siman tuli naye ne mu hijja Mungu anaabatuwadde obulamu tujjera kutambula naye. Mwebale nnyo okwewandiisa, mwebale nnyo okuteekamu obwesige Banasafa ne Marwa. Amasimu nagabawa mulimba Hajati Hadija, Hajati Maidina Nakimuli we mukyala Supreme Mufti, ne mbamu Hajati Salama Nyindo, ne mbamu ne Hajati Kasfa Nantaba. Mbasajja tulinayo Sheikh Abubakar Kalema, oyo naye akola ku byabakadde insha Allah. Etubeera ne Anwar nange kamwejungira ne Shine Haji Kaitunsi Matumbwe Bombo Road, naye tuba naye mu mbeera ezo. Baddu ba Allah mwetanire nnyo umra mu Ramadhan. Omuntu akola umra mu Ramadhan aba akoze hijja namba yemubalibwako. Kale mujje tubatwale e Makka mu Ramadhan, mutambule naffe mufune ejjinja limu likuba ebinyonyi 2, mufune hijja, ofune ne umra, ofune ne dua. Ffe bantu beddua kubanga e Makka tunoonyayo kusaba ku dua, kufuna baraka, kufuna birungi nakukola ibada. Kale bwe naakulema e Makka ate ibada yonna gikolerawa. Saabaddu ba Allah mweteeketeekere okusiiba, ate omwezi muteekeyo nnyo amaaso inshallah. Ngenda kusomeza 29 mulabe nga embolekerera erabika, then mugende mubayimamu bammwe, genderere omuwalimu wo omugambe omwezi nagulabye. Bw'anakkakasa then alangirire ategeeze bekirina okukwatako, bategeeze eggwanga nti okusiiba kutuuse. Okutusiiba lwakulabako ate tusiibuka lwakulabako. Lwaki? Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba suumu liru'ya waftiru ru'ya fa in gamma alaykum al-gamam fa atimmu 30 yawma idha in kana Sha'ban oba mu Ramadhan. Omwezi bwe guba guganya okulabika mu Sha'ban mujuzenda ku 30. Bwe mutu mukyeteekereteekere, abali ekyotera mbabuulidde, abali ekakuuto nammwe abampuliriza nga Haji Maneno wamu n'abasiraamu basigadde. Sama Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna awidde ku bigambo bino weeteekereteekere Ramadhan. Ate buli muntu yenna manya nti ejjuma tugenda okusaala ey'enkya eyinza okuba nga yenkomeredde.
kale lwana nnyo berenga naye okolaki ng'ogimaliriza biidhini tabaraka wataala. Nsaba Allah subhanahu wataala atuwe obulamu obulungi, atwongere buli kirungi kyonna, atutuuse ku mwezi ogwa Ramadhaani nga tuli mirembe ate nga tuli ba mikisa inshallah. Nsaba Allah subhanahu wataala atukume nga tuli balamu, tusinkane omwezi ogujja. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin.